ekitongole ekiyitibwa National Consultative Council, National Consultative Forum of Political Parties, NCF, egenda kubeera mu ebitongole bibiri. Ekitongole ekisooka kijja kuyitibwa IPOD, mutuulamu ebibiina ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ate IPOD egenda kubeera n'enkiiko bbiri. Olukiiko olw'oku ntikko lujja kuba luyitibwa Summit, omutuulamu abakulembera ebibiina ebyo, bapulezidenti oba bachairperson. Olukiiko olw'okubiri lujja kuba luyitibwa Council, IPOD Council. Council mujja kutuulamu ba Secretary Generals. Ekitongole ekyokubiri ekya National Consultative Forum kijja kubaamu ebibiina ebitalina ba MP mu lukiiko lw'eggwanga. Parliament ate neteekawo ekiragiro ekipya atali memba wa IPOD tajja kufuna sente ziva mu ggwanika lya Uganda. Wenjogerera kati aba Attorney General's Chambers bali mu kunnyambako tusobole kuwandiika amateeka amapya agakwata ku IPOD nga tukkatiriza emirimu gya IPOD ate IPOD byeteekwa okukola ne byetasobola kukola. Tusigazaayo wiiki emu omulimu ogwo gugwe, bite ebibiina byonna ebiina ababaka mu Parliament. Oluvannyuma tukaanye tuseeko omukono tufune etteeka erinafuga IPOD. Wenjogera kati abaali batannaba kusayininga MOU epya bategeezeza nti bagenda kusayininga. Tugenda kwegayira buli kibiina kiri mu Parliament, oba kyetaaga kufukamira nja kufukamira, kubanga kino ekintu si kya sente, tikufuna sente wabula kugattaliza bannayuganda nakubeera n'omutima gw'okwogeraganya. Omuntu asobole okutuula n'omuntu gw'atakaanya naye, osanga onoosobola okumumatiza akkirize by'ogamba, oba naawe mwennyini asobole okumatiza. Wajja kubaawo okusaako omukono mu lwatu. Kitegeeza abakulembeze bonna ab'ebibiina ebiina ababaka mu Parliament, NRM, NUP, FDC, DP, PPP, JEMA, ffenna tugenda kutuula wamu tuteekeko omukono. Omukono mu luzungu public signing. Tukakanye embeera ate tusale ne pressure mu balonzi, ate tuleme kulimba balonzi baffe naffe tuleme kwerimba. Ekyo kyekikwata ku IPOD. Sina kubuusabuusa kwonna nti tujja kukaanya. Bwe tutakaanya leero tujja kukaanya enkya. Bwe tulemererwa enkya okwosa enkya tusobola okukaanya. Naye tugenda kulemerako kubanga zino ensonga za bannayuganda. Ate ekibiina ky'ebyobufuzi tekiringa nga kampuni nga ebeera yiyo.
ekibiina ky'ebyobufuzi kya bannayuganda era kirina kukolera bannayuganda.